okuddamu kwaffe eri ekiragiro kya Katonda. Essomo lyaffe olwaleero liva mu Zabbuli essuula ey'okubiri. Naye akanyiriri ka 11 kagamba nti muweereze Mukama n'okutya era musanyuke n'okukankana. Zabbuli essuula ey'okubiri yawandiikibwa Kabaka Dawudi. Zabbuli eyogera ku Yesu Kristo nti eyafukibwako amafuta eyali agenda okujja. Era Zabbuli eno etandika ng'etunnyonnyola obujeemu bw'amawanga n'abantu eri amateeka ga Katonda. Tulaba n'embeera y'emu leero. Abantu basekerera ebiragiro bya Katonda ne basalawo okubeera mu bulamu nga bo bwe baagala. Embeera eriwo kati efaananira ddala ng'eyo eya Sodomu ne Gomora. Era nga mu biro bya Nuuwa ng'amataba tegannajja. Era n'okwonoona okw'eggwanga lya Isirayiri mu biseera eby'abalamuzi. Eky'abalamuzi essuula ya 21 akanyiriri ka 25. Ky'olina okumanya nti Katonda asekerera obujeemu bw'abantu. Zabbuli essuula y'okubiri akanyiriri k'okuna bw'egamba. Naye Katonda atutegeeza nti Yesu Kristo ye yatuweebwa wano ku nsi. Zabbuli essuula y'okubiri akanyiriri k'omusanvu paka k'ekkumi. Ajja kubeera n'obuyinza okufuga ensi zonna okubikkulirwa essuula y'okubiri akanyiriri ka 27. Wakati w'ensi eno ejjudde obusambattuko, Katonda ayita abantu okwenenya, okubeera abategeevu n'okubeera ab'amagezi mu kuweereza Mukama. Akanyiriri k'11 katunnyonnyola engeri abalonde mu Kristo bwe bayina okuweereza. Ensooka, weereza Mukama n'okutya. Omukkiriza yenna alina okuweereza Mukama n'okutya era n'okwagala n'okumuweesa ekitiibwa. Bwe tufumiitiriza obukulu obw'oyo ayinza byonna Katonda eyatonda eggulu n'ensi era eyatonda ffenna, emitima gyaffe tegirina kulaba bulabi okwagala ku lw'ekisa kya Katonda, naye tulina okwewuunya okugulumiza emirimu gye egy'ettendo. Tuweereze Katonda omukulu era ayinza byonna wano ku nsi. Tulina okunyiikira okuweereza n'okutunula obutanokuwaza Katonda ow'ekisa. Newankubadde olw'ebibi byaffe yatuwa omwana we tulyoke tube n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Zabbuli ya 11 essuula y'okumi bw'egamba. Bwe tuweereza Mukama tulina okutya emitawaana egiyinza okujja nga tutambulira wabweru w'ekigambo kye. Ebiseera ebisinga abakkiriza boogera ku kwagala okungi okwa Katonda n'ekisa kye, wabula ne bafuula ekigambo kya Katonda nga babuulira ebyo ebisanyusa abantu abo abasigala nga batambulira mu kibi. Kye tulina okumanya, Bayibuli egamba nti kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Ab'Ebbulaniya essuula y'12 akanyiriri ka 29 bw'egamba. Era omuntu ayina okutya ate n'okwewala okusunguwaza Mukama waffe olw'ebibi era n'ebikolwa byaffe ebikyamu. Ey'okubiri, musanyuke n'okukankana. Mukama afuga, ensi esanyuke, ebizinga bijaguze bwe byenkana obungi. Zabbuli essuula ya 97 akanyiriri akasooka bw'egamba. Abaana ba Katonda balina okusanyuka mu kufuga kwe. Mu biseera ebizibu tetulina kwemulugunya eri Katonda ng'Abayisirayiri bwe baakola mu ddungu. Wabula ebintu byonna, ebizibu byonna, leka tubireete mu ngalo za Mukama ye Kamala byonna. Tulina okusanyuka olwa Mukama afuga obulamu bwaffe n'essanyu. N'ekirala, essanyu lyaffe lirina okuba n'okukankana oba okutya. Tulyoke tuleme okuva mu kkubo lya Mukama
oyo atukulembera. Kubanga okukankana eri Mukama afuga kutuyamba okubeera mu bukumi bwa Kristo era n'obutava eri enfuga y'ekigambo kya Katonda. Pawulo omutume atujjukiza mu bbaluwa eri Abafilipi essula ey'okubiri akanyiriko 12 nti mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana. Ekirabo ky'obulokozi kya bwereere okuyita mu Yesu Kristo. Naye bwe tulokoka obulamu bwaffe bulina kuba nga buweesa ekitiibwa oyo yatuyita. Leero leka tutunule mu mitima gyaffe okukakasa nti tuweereza Mukama era nga tusanyukira enfuga ye eri ffe n'okutya. Nga mmaliriza, saba essaala eno, gamba ayi Kitaffe, mpaayo obulamu bwange eri ggwe. Ebikyamu byonna bye nkoze nsaba osonyiwe era nsaba ofuge eri obulamu bwange. Tubikusaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.